naye ate agenda okumala ofuna visa nga mukama nyambye ngifunye ate nga tali ready kumpa muntu anyambako kati already nina visa naye nga gyendaga siinayo gwe mmanyi okitegeera insi mpulira nti teboogera luzungu boogera ludaaki ate saafuna na direct nti oba empisa mu badaaki kwigamba byali biwanvu naye ekisa kya Katonda nti natuuka nentuuka ne ngamba akenga ogamba nti ogenze ne bagamba kale tukwadde omuntu bwati agenda kuyambako nga munnayuganda nga okay kasita nsanzeyo munnayuganda ajja kunyamba kati natuuka naye nekyobugagga ekyo namba ya simu ya munnayuganda agenda okunyamba ate nga naye ali mu Germany kati mba ntuuse mukubira mugamba ntuuse nkole ntya kati anyambako awo ntandika okuluka anyamba ngamba kale igitabo oti ne bwoti ontuukeko kati mba ndi mu kutambula ataŋŋamba naye eno jojja ky'oba omanya nti ngenda kukufunira omusajja oyo omuzaale mbaithe bannayuganda bangi babikola abaana it's really so sad yeah kati jjukiro ze already bakugambye omuntu agenda kuyambako naye ate yakutuuse tamansi naye abantu ba stressinga so tuuka time ng'olaba nti you're really depressed kati wokyusaako nolaba ku bantu abenjawulo nomanya so these people are judgmental naye ate tebali judgmental bakwaniriza bali happy nofunako ku mirimu nogakambira mbeerako nange ng'olina wootandikira naye nga tolina wootandikira saali nawe ntandikira wallahi kuba njuka olugendo lwange by the way singa saali mukyala ali determined nandifunye bingi ndowooza balabi batuukako kuba bw'oba mupya ng'ogenze mu nsi empya kati naddala nze natambula sirina gwe mmanyiiyo ekyobugagga kye nalina visa saasiibula kuba nali simanyi wagifunanga musuubuzi kubanga wali ogenda kukolayo ki nga tolina gw'omanyiiyo no nze nali mmanyi kimu nti kati mpulira njagala kufulumako ku Uganda kyo nali mpulira nti nkyagala nkooyeemuko naye nga nejje ngenda ngamba I don't mind oba ngenda wa as long manyi nti ndi mukyala wagifuna otya online bino ebya camping oba nedda mukwano ng'ebya Uganda ntyo Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Abalungi abali ku HK Media, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Onako ralero in the TikTokers edition ndino omunene wa TikTok. Osobola okumuyita president w'aba TikTokers, omwana muwala Queen anyirira okufa obufi. Bagamba ani ono omuyimbi yagamba atya alinga omunyo ogugudde oba gufaanana gutya Rabadaba tugenda kubanga tunyumyamu olunaku lwaleero twagala okutegeera Queen yani bantu bangi muze mutaginga mu video za Queen mumuwandika mu comment section leero muleese mwebale kutulaba mwebale kutwagala mwebale kusubscribinga aba Platinum Wellness Spa be bankolako okulaba nti shetambulira ddala bulungi gendayo kozese ku spa yaabwe ennungi nnyo banafa banachoti haba batunda majani gasala weight gw'omwami n'omukyala bakolako amajani oteeka amazzi ganyogoga Queen ensayinza okukulaba nange okusanga mukwano era engeri yokka gy'ayogera Queen ddala y'abambejja n'abaani ba Queen aye njogera Queen yani mu Luganda n'abakyala n'abakyala okay kati Nabagereka is just a name Nabagereka ekitiibwa nakirekera kitiibwa Nabagereka kitiibwa kitiibwa nzimba naye mu nsonyi w'Abaganda bayinza okundiramu amaaso oli otya ndi bulungi mukwano ogamba otya nange gyendi wano ndi bulungi HK Media ngikwasaganya bwe bulungi webale tuweereza mwebale nsiima buza kuba ku HK Media
abali ku HK Media balungi mugamba mutya mwebale kubanga mwekuumiddeko mwebale kubeera ku mukyala atagwa bbeeyi Black Beauty takyuka kubawo nnyo eyo kala yenzibu y'okukyuka terina bbeeyi nenga nesimya obbalaba mikwano mwebale kunjagala mwebale kutwagala bannaye webale kunyirira Queen mwebale kusimba mukwano nenaawe onyirira nze at least abantu bandaba alabanga wano ku mutimbagano naye kati gobeera eri ku TikTok tetukulaba leero wempuleeseeko eno ku gundi ku international app nekwekeeyo Let's go international app. Laila, I'm really humbled because nawe kujja kusumbuye being a mother, new mother, ate n'otambula n'ojjosinka ne bambi weebale kusema ate kati nyongedde okukakasa omutima gwo bino byonna byokola ku TikTok bikweyoleka ddala bituufu. Really? Well, stiwa kya Mukama kuba nkola bukozi ndowooza bagamba nti mbeera za muntu so mba sikiraba nnyo than ate oli agwemba nkikoledde. Queen Jane baatugamba wali okuba ekyeyo ne bakutikka ne bakuzzeeko Mukama Katonda. Queen Jane mukyala siiri biwa bigambo bingi ndi nnyo omukyala ow'ebikolwa omukyala Muganda yeddirangeye maama and mukozi. Yes, naliko kuchiyo nate tebantika. Waliwo ensi ezitatika Hadija. Maybe kangeze nga UAE balabika batika nnyo. Naye ate ziri ensi tebatika. Wali munsi ki? Nali munsi ya Netherlands. Bannange kye kyakujjeyo okomewo ne Kampala. Omanyi abantu bameka abeegomba ogenda eyo? Omanyi Hadija weegomba bantu nga tonnatuukayo. Ate buli omu aba n'ensonga ebeemutambuza kati ensonga yabamu ekituuka neggwa n'agamba kye nali njagala kiwedde kanzire oba kampumulemu nja kuddayo oba kambeere obbanga bweriti nkite. Wamala enamba yo ya Netherlands WhatsApp nga ngamba oba Queen Jane enamba ate yaawa? Eyo namba yange yo nagisigaza naye nga gye nnali so saawa eno ndi Uganda Kaala Amatendo. Wali ogenze kusoma wali ogenze kukyala? Well, buli omu aba n'ensonga ezimutambuza so nayinamu ku nsonga zange naye ndaba nga neetaaga nfuneko ka vacation nfulumeko Uganda katono so kwe kufulumamu Queen tusabudde n'atuleka mu kubiro nga tusansabise munnange sente zaabula. Ennyonyi si kagaali naye abamu ogoberera woolabira eddembe so olaba ng'oli Uganda you feel like eringa ekutuga tewali akutuga naye eringa ekutuga olumu osawo n'ogamba kangendeko ate ndabe ku bantu ab'enjawulo Hadija Uganda stressinga ensi yonsi naye abantu ba stressinga so tuuka time ng'olaba nti you're really depressed kati wokyusaako nolaba ku bantu ab'enjawulo nomanya so these people are judgmental naye ate tebali judgmental bakwaniriza bali happy nofunako ku mirimu nogakambira mbeerako nange ng'olina wootandikira naye nga tolina wootandikira saali naawe ntandikira wallahi kuba njuka olugendo lwange by the way singa saali mukyala ali determined nandifunye bingi ndowooza balabi batuukako kuba bw'oba mupya ng'ogenze mu nsi empya kati naddala nze natambula sirina gwe mmanyiiyo ekyobugagga kye nalina visa saasiibula kuba nali simanyi wagifunanga musuubuzi kubanga wali ogenda kukolayo ki nga tolina gw'omanyiiyo? No, nze nali mmanyi kimu nti kati mpulira njagala kufulumako ku Uganda kyo nali mpulira nti nkyagala nkooyeemuko naye nga ne gye ŋŋenda ŋŋamba I don't mind oba ŋŋenda wa as long manyi nti ndi mukyala wagifuna otya online bino ebya camping oba nedda mukwano ng'ebya Uganda nti bw'otuuka okwagala visa ofuna abantu oba bagoberako visa then neweeyongera kati wente we nakikola kati gwe nafuna nankakasa naŋŋamba nze tofaayo wadde eri tomanyiiyo nja kuwa abantu abakola ki abakuyambako naye ate ngenda omala ofuna visa nga Mukama nyambye ngifunye ate nga tali ready kumpa muntu anyambako kati already nina visa naye nga
genda gasiinaayo gwe mmanyi okitegeera nsi mpulira nti teboogera luzungu boogera ludaaki ate saafuna na direct nti oba empisa mu badaaki kwigamba byali biwanvu naye ekisa kya Katonda nti natuuka nentuuka ne ŋŋamba nga ogamba nti ogenze ne bagamba kale tukuwadde omuntu bwati agenda kukuyambako nga munnayuganda noga okay kasita nsanzeyo munnayuganda ajja kunnyamba kati we natuuka nalina ekyobugagga ekyo namba ya simu ya munnayuganda agenda okunnyamba ate nga naye ali mu Germany kati mba ntuuse mukubira mugamba ntuuse nkole ntya kati annyambako awo ntandika okuluka annyamba ŋŋamba kale ekitabo oti ne bwoti ontuukeko kati mba ndi mu kutambula ataŋŋamba naye eno jjojja ky'oba omanya nti ŋŋenda kukufunira omusajja oyo omuzaale mbaithe bannayuganda bangi babikola abaana it's really so sad yeah kati jjukira ozze already bakugambye omuntu agenda kukuyambako naye ate yakutuuse tamanyi nakumanya status yo tamanyi oba oli mufumbo oba oli mulwadde oba oli kikwaziri ensi n'omulwadde atambula owakawuka naye yakugambye essaawa yagenda kufunira muntu akoleki akuzaalemu so it was so depressing sisobola kudda mabega naye mutima ne ŋŋamba no eyo siyo option kuba nze Dija nakula nkimanyi nti bw'oba olina kyogenda okumpa olina kimpa na mutima sigamba nti body nti nkuwa kyoyagala oba omubiri gwange ng'abaana bale batusinga bwe batukola ate oli okompe kye neetaaga so kasita yaŋŋamba bwe ntyo nimanya nti kati osi mutuufu ne ŋŋamba visa yange ekyaliko weeks lwaki mba neekooya n'oyo so nga nina ate oyiiya obwongo oyo mwesonyiwe n'okunda batandabye ate neeyongereyo so it wasn't a safe landing nate namala nentuuka kozi kati oyo gayibo wamuleka indabye ku manager abatulaba tutudde ku dream set wane bwayise bw'otuuka awo awaali Eden Service Park oyina w'oyambukira booti waliwo akafo kalungi nnyo bakayita dream set lounge osobola okujja ayina birthday party nojja ne bakukolako bulungi nnyo wabeerawo live band kafo kalungi nnyo kakucakalibwamu mujja ate mwongere okweyagala luli eri manager yaŋŋamba bannaye Hadija omalako show nga toyogedde ku dream set leero mulabye ensonyi ne zinkwata kafo really kalungi mbadde sikamanyi kakakamu kasirifu naye wano olumu wentera okujja abantu bambuza Hadija videos kwatira wamba ndi wano olumu awo nange nja kujja nkategedde badde nkubuuza nti kati ono gayi bwe yakugira bwe wamuta akunyonyodde mbu olina okubeera n'omusajja abinyonyodde no nakusimu naye ate nga yali akulemesa for sure kuba ebbanga lye namalayo bambi nalaba nga Abannayuganda bagikola nnyo abaana akugamba bwatyo ate aŋŋambye nina omuwa obukadde 2 kati muwe obukadde 2 kunfunira musajja anzaalemu kuba yagamba ndowooza oba oliawo wojja osobola osetolinga amangu ng'ozaddeyo kati mugamba si essaawa eyo kiki kye neetaaga kuba Dija nali muwala muto nali contented already nvuddeyo ndi mufumbo ate oŋŋamba onfunidde omusajja ate gwe nnina mwerabire ate nzaale mu gwe simanyi so n'omulaba saamulaba naye nga Bannayuganda babikola nnyo kati awo waddawamu ekyo ekiseera saamulaba saafuluma nakufuluma kyanyamba nti mu bye yaŋŋamba nina bye nakwatamu ne ŋŋamba okay aŋŋambye nninnye bwenti ne bwenti mumusange ne kati awo sigenda mumusanga kitungi natambula ne ssente eziwera kati ssente ezo zannyamba nti wentuuka wano nkyalinamu ssente kanneeyongere ewala bakankubire mukwano gwange gundi kati nenkubira mukwano gwange bambi omulala ng'ali Bungereza ate ye nankonectinga ku muganda we awo ye muganda we ate nannyamba olabye banaye okola emikwano so okugendeyo n'obeera stuck extremely nnyo abaana babeera stuck Hadija ogenda osinkana omwana nga gamba ate nze baŋŋamba nina kufuna lubuto okuvaayo nomugaya ani yakugamba balina n'eŋŋombe egamba ennyonyi yatikkudde awo omanya Munnayuganda yakoze eki yazze kwegamba bagamba n'okugamba nti ennyonyi yatikkudde awo omanya balemanyeyo biri Dubai maama bingi Hadija abaana babafunira ku matooke olinakwanira ku matooke
reputation gye zirinnyamu omuntu nakwanira ku matooke ng'olaba oli ye kyasurvivingako muwa mmere kwegamba I just wish nti bambi bannayuganda ku kyo batandika olaba bannayuganda bannaabwe mu ngeri ya brotherhood nti ono kansooke muyambe wemba kale ow'omwagala tujja kikwata mpola mpola tukinyumyemu bw'anakkiriza ngende naye n'otakozesa nti ndi mu bwetaavu ate gwe oyagadde okole ki onneeyambisa olw'okuba ndi mu bwetaavu kuba basinga kye bakola ebintu ebyo mbirabye nnyo nnyo e Dubai gyebiri abawala abasulwangawo mu muti ku union wansi bakubuulira obulamu bwe baayitamu okutuuka oku endinga Apple Street ne bazaala abaana be batetegekedde tamanyi sitatasi gwazaddemu alowooza kantandika obulamu ogenda okitegeera ate mufumba e Uganda mukama Katonda abasajja abazaala abaana nga babasuulasula eyo mu nsiisi n'ozaala muntu n'otafaayo mu following oba mukikola mutya obutuufu beetaaga kweddako si kirungi kubajjukira nti onzaddemu naye ate musaayi gwo ono mwana wo naye kiba kigenda kukulumiriza ate nawe nga woolina baganda bo tewandyagadde babayisenga ate gwe wompisizza so mpisa engeri gye wandyagadde okuyisaamu ani muganda wo singa naye atuuka kuba ffenna tuli bakyala kyempitamu Hadija oba oyinza obbanga naye baali bakutinzeeko mu ngeri y'emu n'oli omulala so ffenna abakyala ebeeranga ssaako ate nekyala banaye abakyala kirungi n'okola ekintu ng'okyesaliddewo so singa omuntu yakikutaddemu kituufu so kati Queen ng'ogenda eyo ng'osangayo friend wo ng'otandikirawo obulamu ya nasangayo gwe bankonectingako nanyamba by the way netandika obulamu kwegamba bw'oba otambudde omuntu gw'otuukirako ategeeza kinene mu kustayingako asobola okukusuula oba asobola okuyisaawo so ategeeza kinene nnyo kyova olaba abasinga nti bwagwa ku mukyamu ate obulamu bwonoonekeraawo naye ndowooza ebintu ebyo wali olinamu ku kasente kuba kati okubeera nga eyo mukozesa ki euro euros kubanga okubeera nga tyawo ndaba nga weetaagamu euros nnyingiko nali kituufu dejanga nagambye nti saagenda nti olw'okuba nali sirina ssente waka Uganda kyoba olw'okuba nali noonya mulimu nali already status gyendimu ndi contented naye just nali depressed nga ndaba nti neetaaga ofulumamu so nagenda ofuluma nga already ndi contented ssente already mbaze ate already nali mufumba of course nga nina backup ya habi wange bambi ya yansupportinga fully paka at least when nayimira ku magulu gange omwami oyo mundabire kuba abasajja abo abasupportinga abakazi ennaku zino nafuna full package kyapa mu mannya onjagaza okulaba ku mwami oyo abasajja abawa abakazi twagala okubalabako ku mutimbagano banaye gyali ate nga fani wange nnyo ndoza buli kyentekawo yasooka okirayike okay ebyo bwebiri naye ku mutimba omutimba nyanza sikweka musajja nyinza omukweka ate omulala namusono ng'olaba owo gwe batadde ku kitimba ebbuba dyompezaamu sijja kwegaana era mupostinga kati bwakeera ku macana gakafuneyo sekenzi waffe ebintu by'okunzizaako ebijja si byange tobisobola ebbuba nina lingi ate ndi muntu wa mirembe kyokka ate tolifaanana kale ndi muntu wa mirembe nga Hajji ayinza okukubako Hajji ati n'ogamba kale Hajji tewalibisi nedda kale yes ayinza okuba nga osobola okuba musajja tosobola n'oba omwagala nnyo ne bw'aba akwagala nnyo tosobola gamba nti 100 ku 100 mu trusting oba I'm protecting oba mu protecting naye era wekiba kize you just know how to handle it naye I just pray nti sandi kyagadde ebisigadde ndi mukakamu sobola olera abaana naye omukazi nti wange esulayo 3 erisulayo 4 babinemye n'abakazi abasajja bajja kubaotwa lumu abakazi bajja kwegatta batte omusajja waabwe beekolemu olukwe bagamba omanyi kati leero ajja wange kubanga waliwo omukyala Hajjati gwe yanyumiza Hajjati Dr. Clothum nagamba nti oyo gaayi atabula amaka ge agende wa namba emu n'amugamba bino nagende wa namba 2 n'afuukula ebigambo abakazi ne batabuka okitegeera kituufu naye nze nga n'omusajja abeera n'abakazi abangi emirembe aba na mitono
kuba jjukira ogenda kujja nkukube stress n'eri ogendeyo bakube stress naye ate wemmanya nti munenze mukyala w'omwami okitegeera kinkakatako muwa emirembe kuba tesaagala ave mu nnyumba agende ng'ali stressed olunamu mutabuka ng'okimanyi nti omusajja alina nze nzekka naye nogamba noganze notabuka anze yose gikozesa nga advantage ate just mba nfuba musembeza kumpulira mu mirembe kuba buli musajja ayagala mirembe tewali kirala so gimuwe ate tekitegeeza nti wemba gimwe tagenda kutambula kuba tomanya mutima gwa musajja naye bw'atambula nze nasalawo ajja kunsangawo wandese ate nanye gy'aba agenze kakasa nti oba olina okweyisanga nze mirundi oba emirundi nga 10 okusobola omusigaza kuba buli kimu kyo nkyekakasa emirembe agiina like twetegeera kyenyinza okugamba olina perfect match ebyo bye twagala okuwulira naye ku mutimbagano wano olowooza bakyayagala obbibulira balimu long live my passport nongamukama passport naye eggwako ati edda abantu nga bwonoba ng'odda wammwe kati bwonoba ogenda wa wo ogenda ku kyeyo ate onagenda ayinza okuba nga naawe ozimbye okay mbamanyi nti ekikumutwala ku kyeyo azimbe kati bw'anaazimba eba mujoga ayina we yeewummulira naye nga nakyo bayira ekirungi naye abaana abawala mbagamba bazimbe yes naye nze saagala mwana muwala azimba nnyumba gy'agenda ssulamu okujjako mpozi ng'ozimba rentals oba apartments naye ebyo ebintu by'okuzimba amaka kangu buwulire tovaawo olaba osula mu apartment ng'osula wekka gayina akunyizaako katini oba oyagala kuddayo mu apartment yo I think abasinga bazimba toba abasinga bazimba rentals ekisooka afunemu ssente ekyokubiri waabeera gy'abadde n'alaba ng'omusajja bye yali amusuubiramu si byebyo ayina omuzigo gwe mwagenda okwebaka oba n'abaana be ennaku zino abasajja basinga bapulaningira Hadija abakyala tukolosinga abasajja abasinga anti akabonero ka kiyame enkomerero eginatuuka yesu anaatera okudda tokimanyi n'omukazi yayimba kakayimba embeera gyenda bakati ensimu eri naye yesu ayinza obba olumu ati okudda kuba abantu twatabuka bantu tuli bakambwe tuli bakambwe ayinza obba n'okudda atya olaba engeri buli muntu gy'ayisamu muntu munne n'ogaana embutufu bino nga mu byawandiikibwa tekiriimu omuntu okuba nga asobola okutta muntu munne n'akuwayirizaako ekigambo ekikomawa ate nga bwakurekodinga okitegeera so tukoze bingi ebiraga nti mu butuufu ensi oba yeetaaga kukola ki twetaaga kurestartinga ng'olaba laptop nti bagiresetting tulabika twagenda mu jahiliya twaddayo mu jahiliya period nga tetumanyi twetaagamuko Allah atusuulemu nabbi omulala omu ayinza omumala tomanya amazima ga Katonda anyway eyo nga tuvuddeyo kati ng'obeerayo wa succeedinga mu bye wali oyagala na succeedinga mu bye nali njagala wakola n'ofuna omulimu nakola nasoma manya eri okusoma kwangu naddala nga tonaweza myaka 3 oludaki ndumanyi tubuuzeeko sima bambuuze morning ebeera khudma olkha good afternoon goedenavond goedemiddag hoe gaat het met je like eri oba olina oddusoma bakuweerera actually bo bennyini kasita naye n'ensonga zange bayira era abasinga neeri bamanyi oba banti kaptisi oba ki naye ate nga si bwe kiri naye nayina target lijo osobola obeera awantu ng'oli mu nsi ogibaddemu naye ng'olaba ebirooto byo tebiriiyo nga inaga nali mukyala mufumbo naye ate omwami nga siri naye okitegeera so tuli mu long distance ye gyali waali better kale nga tasobola kujja gyendi kafe buli omu ali gyali so kasita nalaba nga mumaze kyenjagala banaye mwefuna kati ye omwami alirudda waliwese lwaki oteeba mu bintu byange lwaki oteeba ebintu byange kubanga abali mu US tebasobola kuddamu ate kukka mu Europe
tebasobola kituufu already ali mu eri US bali mu high end bali mu nsuubize ebikutamira eyo n'ogamba ye kati nfiira kyeno kansooka enzireeka ate olumu obeera eri naye ate nga okola naye jjukira ogenda kukola sente oziweereze bakukolera ebintu olumu babikolere ng'ate si kyoyagala olumu nga tebabikoze abaana tubalabyeko abakaaba so bw'oba nga obaddeko woobadde n'ogamba okay nkoze kyenkoze kansooka enzireyo ewaka tempulaninge nteeke ebintu byangeko nkole ku byenjagala project oba oli awo naamala n'enzirayo kiba kyanjawulo kuba kati wano oba obirabako okusinga oweereza ssente n'obeera emyaka 2-3 ogenda okudda nga ze wakola tozisanze ku ground n'ekintu kye waziweereza tokisanzeeko so awa azze n'ogamba kankole enzira y'abasinga. Wow, that's amazing. Kati olwo joininga di TikTok ng'okyali eri? Yeah, na joininga actually nkyali eri byali ndoza biseera bya COVID awe twali board. Kanesooka ne mboneka account kange nga just kaakona naye nga ninga akaagalireyo ngamba Uganda basabula sijja genda mu bannayuganda. Ebiseera twali tutandise okusabula. Kwaliko ab'amaanyi awo kwaliko abeesabula ng'obeera onoogoberera Dr. Alimanga alina gwali naye Safina ebiseera ebyo naye alina gwali naye Queen Warrior Breaker ng'obeera ku lutalo olujja kwono n'ogenda n'okebera. Queen Warrior yalagawa? Baira bambye Queen Warrior ali Luzira. Annange Queen Warrior yalagawa. N'ebyo ebyo ebiseera. Ali Luzira by the way. Ali Luzira. Bamusibira ki Queen Warrior? Queen Warrior ku kye nategeerako ekitono nga president wa TikTok yalina company janga oga nti yava ku kyeyo kati najja n'afuna company eya tour and travel n'emufuula ambassador. Kitegeeza agirangira ateekayo face ye alaga atwala abantu kati jjukira bwenva nenangira company we basiyange omuntu ajja atrustinga nze agenda kuwanze sente kati ate company webanga sinambulo kufuna edduka ne sente kitegeeza nze gwe bagenda okola ki okusiba kati kyekyo ekyaliwo bambi kye nawulirako ekitonotono kyekyamusibya. Bannange nze njagala okubuulira ebintu ebyo bibi naddala kampani nga togimanyiiko mayitire ba tiktokers ne ba bloggers kino kibabeeremu. Awawaswa Emma the narrative yasavinga nga example eri ba bloggers ne ba tiktokers YouTuber. Wamulaba Emma bwali? Namulaba bangi. Just naye bamutuza mu ddagala eryo abantu abaali bakoze kampani ne bamala ne badduka ne bava mu Uganda. Bwe batyo bwe bakola nze Adija nina much as tobatwaga kwa aba tiktokers abamu abawulira yagala afuna akalango bafune kampani emugira nti kirage nti waalinya naye ate excitement eyo nga tonna bagigenda nnyo sookodde emabega ogambe kampani ene lwaki enneetaaze lwaki ennonze gwe tosooka londa ki woofunira naye oyinza kufiirwawa kati nze Adija sikuba bulango bwa kutambula. Ne bwemba era ne wajja n'agamba Queen watambulako naye mdagirira sisobola naye kati visa engeri gye bagikwatakwata nayo yatulema buli kimu so bambi obulango obwakwegendereza ate abaana abasinga atwala akalango nga batwalidde ntumiitinze naawe jangu onkolera akalongo talina waasayininze talina ki ye just agenza out of excitement olumu ne bibackfiringa bambi abamu ne babasiba tulabe bannaffe nga babasiba ennaku zino so tubulamu ekyo singa kisoboka abasinga oba weewaddeyo nti okole bulango wakirifuna oba manager kuba manager ajja kumanya engeri gya runningamu ki manager namusasuza ki commission ekyo bannaye nga bwafuna akalango nga ajjako ezze ate juko bulango bwa Uganda tasasulika mwana gwe people should learn how to manage ne tulina okwegendereza tosalirawo mu kusanyuka kungi tosalirawo mu nnaku like mu sadness salawo weewa obudde golondeko nti okay kankitwale nfuniramu wa ye lwaki banneesize kampani eno gikoleko naawe search
Yali bambi. Queen Warrior bannange. Queen Warrior yanyumisa ekyeyo. Yanyumisa app ya. Banaye Queen Warrior yanyumisanga app. Waliwo olumu pictures zange wezeesiba nga tezikyatambula oba kibaki? Nezigenda mu gundi. Oba zibeera zibadde ki? Olumu space. Space buli yono weege. Queen Warrior. Yono. Ate omusondera ne ssente awo nga bagamba bagenda mu bailing out. Imagine. Then what happened? Mbu yagaana. Ani eyagaana? Abamu bagamba yagaana, abamu bagamba baagimuma. Kabaatu beetaaga like 5M. Sisuubira nti ono omuwala ayinza okugaana. Olowooza ayinza okugaana ono okumuggyayo? Abamu bagamba kale nga ogamba nti bakuteeredde ku bail sikuteera ddala. Kitegeeza abaana abuzibu baali bangi nti bayinza omumuta ate ne bamala ne bamuzzaayo abalala. Kati ate bw'obeerayo oba okyali tebakuzzaayo. Kubanga okubeera ebweru oba wakusasulira ng'emisango gyo bwe gigenda mu maaso. Like seriously simanyi. Naye ono omuwala twakoma mulaba mu 2023 oba waliwo eyali akozesa akawunti ye? Bamuggyayo yavaayo kwerambu ne bamala ne bamuzzaayo. Kati yakabe oba myezi 7 by the way. My God, that's a lot of time ku mwana omuwala ng'ono. I'm so touched. I'm very touched bannange. Era n'obirowoozaamu ng'ebizibu bikutuukiridde n'ogamba naye Mukama oba nze nakola ki? Waliwo ekikusukkako yuno? Omwana omuwala okusiba eruzira kyenene. Okay. So kati nga muli okwo app ngekuta akati 2018 ojoininze? Teyali 2018. I think yali 20. Was it 2020? 2020 oyo ye COVID owokubiri. Ndabika nayingiramu okuba nasooka nenjira naye nga sijjo waabwe. Omutuufu ddala oli eyatutiisa yaliwo mu 2018. Kati nze ndabika nayingira. Sijjukira nga nkwata no 2018 temuwakana. Tewali COVID. 2018 Spice Diana we yajjira eka okumanya nga nzijjukira bulungi Fahati. 2018 Spice Diana yajje Dubai. Ze yamukolako interview ku kisaawe nkunnyonnyola ne video zange kwe ziri kuno ku YouTube n'olunaku kweruli. Ze yamukolako olwafuluma wati wayita weekend ne batuggalira Dubai. Ekirala nze yakwatanga amawulire g'oku street eziri empty. 20 oyo ye yasooka then ne waddamu 2020 COVID obwoko. 18 njukira twali free okutambula. 19 nga gwakaawo. 19 yali agwako. Nga gwako we baamukwa we yatandikira. 2021 we baatuzza mu karantini owokubiri oba Uganda. 2019 nga gwako. 19 baby. Abalungi abali ku HK Media olunaku lwaleero tuli ne mwana muwala Queen J ayogera mpola mpola saagala muvuga sipiidi. Abafaanizi ba Queen J tebagaa nti omukyala muvuze sipiidi. Abange bakakamu balinga nze by the way. Bakulwanira entalo. Baagala. Yisaamu eggaali. Ai wali balina gwe batayisaamu ggaali. Nze nabagolola entumba. Okakkana bukakkanyi n'abakugula ne bagabamanye mukakkanya omuliro musirike. Waliwo we bampisaamu k'eggaali omwana najja mu inbox n'agamba Queen nkimanyi watugaana okugaana era leero mpa omukisa nkuvumira omuntu ne mugamba nno. Omuntu waaba ayogedde bw'atyo bozzaayo ate omuliro teguzikiza muliro. Mwesonyiwe kijja kukaka. Munnange olumu waliwo olwolina okuvaayo gy'onnyonnyole brandi tebagizanyisa. Ebyo ebintu bye bajja nga bagamba mbu simanyanga ofumba story simanya biki ng'olina okugyonnyonnyole kyabadde kitya. Kituufu aliwo we yetaaga okunnyonnyola toona ng'olaba yes omanyi buli muntu Hadija osobola okujja n'onjogerako naye nsooka nitwa ne ŋŋamba okay Hadija waba njogeddeko kitegeeza akyogedde mu bulungi ayagala ntereeze era mba nja kugoberera amagezi go kati ono omuntu akwogerako nga ye naturally ali negative nga lwayogedde ekirungi lwe weewunya n'ogamba
gundi ono avuddemu ekirungi. Nze natandika kati okuba blockinga buli gwe ndaba nga tanjagala mu blockinga cause waliwo omuntu nga naturally just teyakusiima. Nga ye teyakusiima. Woona oli nga ye obulamu bwe buli negative. Nga mbutuufu oba abawulira ssanyu ng'ali just negative nga depressinze omuntu. Kati ate oyo simuwa nnyo obudde kwamba nkimanyi nti ayagala kundaba nga ndi depressed. Ate nze mmoto eyange sitera nnyo okuba mulabe kyayagala. Kati ekyo kinkuuma nnyo nti omuntu alina big following asobola okuvayo n'ayogera naye ng'olaba kyayogedde takinaako mutwe n'amagulu. Kati naye twaningamba oyo kyayagala. Kati ate alina 20 followers ayinza okujja n'agamba Queen nze ndabanga wano atakoze bulungi era oyo omuntu ate nsobola okugenda mu inbox ne mugamba okay neeyanziza naye mbadde sikimanyi oba ne mmutereeza nti okay oyinza obba olowooza bw'oti ne maybe waakandaba nze ndi bwenti ne bwenti ne bwenti. Kati gye buvuddeko awo dijja bansabudde nange nentwawe ne ngamba bwe mbadde sira nnyo sabulibwa. Sabulira ki? Kati bintu byakuyamba jjukira nti omuntu akutuukirira nga president n'agamba njagala kunyamba. Kati olumu n'ogenda ew'omuntu n'obuuza kati wano recently tufiiriddwa abambi abane Dubai. Kati n'omugamba okay omwana ono yali yandikuyambye ati ebintu bwe bityo. Kati bw'owulira story nkwatibwako nnyo ensonga. Ekukwatako. Kati nzijjako page ngamba abaana ensonga bweti mumpe ekyokusooka kuba nze ngendera kuba followers bange kye baŋŋamba kubajjuka follower yakugoberera follower nkimanyi nti following around nsonga so muwa chance n'awulira nti ali important mu bulamu bwange. So wembuuza era ntwalinga abasinga bagambye bate basinga bagambye bwe bati kati webagamba nti kale tumusondere nja kuvaayo nsonde. Kati bw'ovaayo n'osonda mulimu bano bo nga ajja kulaba Queen nti asonze amala agambe balina engombe egamba like actually balina okugamba obba oli mu kubba ssente z'abakadaama. Mutima n'otunula n'ogamba ssente z'abakadaama osonda naye mukwasizza omutamanyi nakumanya baani b'oyise tamanyi gw'otaddeko mmeka. Ate abantu ababeera mu comment section yabo bo tebasonda. N'abakola live tebasonda. Oli akola live okusabula naye ate nga tagenda kusonda ate tagenda kujja kuwabule wabula ye agikoze bukozi. Naye maama guno omulimu ogubaddemu otyaffe nga gwatulema. Munaye ekisooka ebeera trust ekyokubiri guba mutima. Ate n'ekirala omutima ogwo olumu obanga akooye naye tinekimala nekidda. Kubanza ngenda okukola live ebiseera ebisinga nga mmanyi ekizibu ky'omuntu nkisobola. Era nkisobola nti nze ng'omuntu ninawo ssente mmeka ze ngenda okumwongereza. Kwajjukira okusonda live n'otuula ng'omuntu aleeta mutwalo 5 biki okoowa. Naye bwe mmanya nti ekizibu kyakamu ninawo 3 okay kati kantandike naago then tuyoke tweyongereyo. Omwana yali antuddemukko yali bambi omwana ono mulowoozaako ntagenda kunva mu bulamu omwana gwe bayita Becky baby oyo bambi eyaffe omugenzi. Kyannuma ne kinkuba wala nali siriimu nenkaaba gonna amaziga mu nnyumba. Kati maliriza ngamba naye nkaaba omwana ono abadde mugumu teyeetaaga kola kikaaba. Kati nzija mbuuza bambi mwami eyali amulabira mwami Alan Muga kyetaagisa kwamanya omwana abadde mu mawulire definitely waliwo ekitambula. Agenda okungamba nga ngamba tewali kiriwo. Kati nga nino sangula amaziga ntule ku live naye nga ngane twetaaga nga $5,000,000. Nange mutima nga $5,000,000 ngenda zijja wati. Kane ntula ku account ene nga okay nyinza obba nsobola kaakamu oba akamu ekitundu. Kuba wedde nakolanga nga buli wiiki mmanya nti ngenda kujjako 10 kyeringa $40,000. Kigenda kudda mu bantu bwe mbasifunye ogwe nyambe eyo wiiki nga nkitereka nga nkiteekako ogundi eddako wiiki eddako. Kati bwe mmanya nti ninawo ezo nentula nga mitufu nange simanyi gye zigenda kuva naye Mukama aleeta ekisa. Abaana ne bakulabamu interest ate nawe nobeera trustworthy. N'omanya nti nga bwe nzisonze bwe ngendo ziwaayo bwe ziba teziweze nnyongerako era nnyongerako mmeka. Bwe bigaana olumu bambi n'omwami ne mmuteekera nga omanyi kino kyo bambi kiganye naye mbadde nsaba bw'oba olinayo kyokka naye bambi waakisa nyambaako tuyambeko tumalize ensonga yaani yoono. So ndowooza obwesembo bwe buvaako n'agamba okenzo ono bw'abanga si Queen sijja waayo ssente zange bw'abanga Queen nja kuwaayo.
nenawe otuuka olumu n'okoowa ati this time natuse ne ŋŋamba ndabika ebyokuyamba kansooke kati byavudde ku kyebyo bwe bakusabulidde nze bansabula ku kuyamba wano ne mbavaako sikyayamba muntu naye era nange waliwo olumu omutima we gunkwate omuntu najja nagamba nyamba noga kale kankuteeke omutima guba tegusaako gwamu kati namitinga mama w'omwana omugenzi Gloria kati namboya nti mami omwana wabadde amuzimbira yali ayagala muzimbira naye n'agamba agenza okufa nga alina poloti alina n'amabaati kati nga n'omukyalo oyo omukulu agamba apangisa kati wangamba poloti gyeri mu kyalo naye nga mu kyalo eyo poloti eyinza obba tesukkanga bukadde like ozimba artist room emu bubanga bukadde buna kane nga perhaps tusobola okukola ki ozisonda era nensooka nentwa nemanya okay tutandise tutya naye ataano ku nsawo gomanyi nsobola okugateekako noonyezaako mikwano gye namikwano gyange abroad nga ogamba oba Sweden bikino mga jangu onnyambeko wano oba osobola kanomanya okay nja kuwaayo 10 nja kuwaayo 2 kanomanya okay wano ninawo 8 kantandike kati nenzija nenkibuuza abaana mu comment section ne baŋŋamba tumuzimbire kanaga tumuzimbire oba tumupangisize emyaka ng'ebiri kwa rent yali mutono oba tumugulire material nga ndese kiteeso wabula ate oli eyabuukira video oba yasanga live nga nsonda yajja ku kimu nti Queen yazze kusonda tumuyambye ekimala lwaki ajja kati naye nga tetabaddewo mu comments tutamanyi baana bateesezza ki kati awo wekyatandikira kati naye ndabanga mutufu abavuma tebategedde mulamwa govudde ku ki okunvuma sigamba nti nina kyendyaako adija nga n'omuntu atasobola kuliisa lunaku agenda kugamba obabba naye nga n'omuntu agamba onziba talina kikumi kyali akuwadde ku kusonda n'omuntu akoze live agamba nti onziba ye muntu eyali akoze live yali muntu eyali akusosonkereza n'akugamba Queen oli eyo okola kino nekino nekino kyokka twagala kusondera gundi nojja n'osonda ku royo omuntu olw'okuba yali amwagala ate still yakuyita naye tabaddewo mu kusonda kati gwatayagala agenda mukuba kati naga olaba like nkubiddwa nnyo kitiibwa kye nkwanze nkuuma nnyo ekitiibwa erinnya lyange ndikuuma yensonga lwaki ndi wa bigambo bitono kati wenda nga erinnya lyange ligenda mu ttosi ku kintu kyetandigenzeemu sooka neesika ekigere emabega era okuva olwo nali ŋŋambye sigenda kuddamu kusonda ne kaakati nkyakiriko live y'okusonda sigikola abantu bajja Queen nyamba kuzange sisa kwa n'oyamba kuzizo goyambe tagenda kujjukira olumu batokolera kujjukira ne kalobo oyagala nti omuntu olumu akubire kagambe Queen neyanziza kanengamba kansigaze bembadde nyamba ngomuntu ne mudduwaze excuse me banaye fete tukolera government banaye abantu balowooza all we need is a thank you abamu balowooza oyina sponsor ensonga lwaki oyina z'olyako kati fo tutolerako n'otuyamba omuntu nakwefuulira nga ssente zimutabudde ate nga ne bw'ozikwata n'ozimuwa still zigwerawo mu dakiika 2 mulimu abantu betuyamba ng'ali mu kyalo bambi nga tasobola kwefuga ku ssente nga bw'alaba emitwalo 5 alaba ng'alabye obulamu mukyalo ogenze wala ate nina omuntu gwe nayamba wano mu kibuga sijja kwogera kitundu kwanjagala mukweka privacy omukyala yakaaba nampita neŋŋendayo nali namulwadde neŋŋaa nekaŋŋendayo siwala agenda okunyumiza emboozi ye nga bwe ngireeta ku midiya nga TikTok nti nzija njanjula abantu tukole live tumuyambe tali seefu nange amutuukiridde siri seefu ng'ensonga ziri deadly zirimu be twandigambye nti banene wabula alina ekizibu ayagala muyamba akyagala mu nnaku 3 nnaku 3 ayagala emitwalo 7 kitegeeza sigenda zoogerera nina zinoonya wemba omuyamba we simuyamba alaga agenda kwetta nembeera mu eyo shift neŋŋamba koke kati nkoze ntya nenoonya ssente ng'oyinza okugamba zinoonyeza mwana wange mulwadde nenzifuna nenkwata emitwalo 7 ngimutwale ngenda omutwalira ng'ate alina emisango ejazziddwa wa ku kitundu already yakubiddwa ali mu ddwaliro already waliyo ali ku poliisi kati ensonga ziranze nino zimaliza kuba neewaddeyo nti nino kola ki omuyamba kati ntuuko nga weetaaga emirala 75 nginoonya ntuukayo nga baga nti oba Uganda ffe muziri ensi olumu akawunti esigala ekyakuwaako kasente kati ntuuka ku akawunti yange banteereddeko sente nzeetaaga neŋŋamba kati ono naye alina ekizibu mukole ntya
nempunzika nga nina okukwata akakadde kamu mu emitwalo 15 wabula mba naakazimuwa ate ankubira ngamba muganda we yagambye mugamba atooleko jjukira gwolowooza owadde ekizibu naye ate boozi wadde batandise ozigabanyamu ekirala so olumu n'olabanga aba baabulagamba oyina nnyo oba kyate nga oba toyina bambi wakuyamba talina kuyamba kufiirawo tuyamba ne tuyambako kye tusobodde nze bannaye ebintu by'okuyamba ndi munyiivu nnyo wabikoowa nze nomanya okugamba mbivuddemu ne mmala nembiddamu nembivaamu ne mmala nembiddamu nagamba bannaye waayo omukutu mukama yagumpa kuyamba kamuseeko naye ebintu bino birimu gundi tuyamba abantu naddala kati ngaabo bakadama bebabyeko ssente abababbye ssente ne bajja ku midiya okwo ne batwonoona ne batumaavuma fena ne batusensebula ebintu ebyo tubiraba baddiya naye ffe ebyo tebitulya naye ate ensonga y'abakadama eyo bairawo eyo ssente ogyogeddeko ate ngeri gye ndi mu bantu bangi bantuukirira naye ate ntuukiriddwa kadaama kadaama ye muntu abonaabona ku kyeyo n'akomawo e Uganda n'abonaabona n'okusinga lwe yali nga tannagenda Saudi naye nga nsonga ki teyamanya kukwata ssente ze teyafuna muntu mwesigwa kati jjukira bamututte era I wish nti company zino bazibagulirawo akawunti oba ne zibayigiriza ebintu by'akawunti kuba basinga bava mu kyalo kati bamutwala tamanyi waatereka ssente aziteresezza omuntu alowooza akomawo weeziri agenda otuukawo teziriiwo abamu baaziwa maybe ba boyfriends omanyi omuntu wakwata ku ssente nga azikutte bukwasa batafugika ate olaba nti naye byaba boyfriend okuba ssente bannange nze sibitegera olwo lulimi simanyi bali abaana buvumo gye bwabujja n'agamba munenze yannimba kino yaŋŋamba tugenda kwezimba wa account kati ninako eyajjanga agamba mbu ssente yaziwa abantu ku TikTok ebirabo namuwulirako oyo by the way nti zonna yazikwata n'azijja yalowooza agula bimuli bya bwereere kumba ate ziva ku akawunti ye oba beetaaga omusomo ogw'amaanyi like ne babasomesa for 6 months nga tebannabatwala nze nandigambye nga bwe babasomesa ebyokugenda okuyiga okuuta buli kimu bandi bayigiriza n'okukuuma ssente zaabwe bwe kiba kisoboka ne babayambako okugulawo akawunti kuba jjukira nga bw'ajja abamu nga tebalina smartphone n'agifuna n'amanyi okugulawo TikTok bw'ajja n'akawunti era ajja ku TikTok n'atwebuuza nitukola ki ne tumusomesa n'omwana ajja n'ava ku kyeyo ssente tazisanzeewo abaana bali mu mbeera mbi abamu n'asanga n'omwana yafa tebaamugamba omwana n'akugamba siina wensula ekyo kinene baddiya temukikolanga sweetheart omuntu n'afiirwa omwana n'otamugamba n'ogamba mutwali tetwagala mu stressinga like seriously ntuuseewo ng'omwana nge taliwo ngo nga wali kyagala ku stressinga ate abalala agenda n'akwata ssente ze oli akwata omwana taliiwo wallahi babikola nze nno nina n'oli nga omwana we yafa naye nga ani yamutta maama we leeta omwana oyo gw'ekikemidi atuwemboozi omwana oyo simanyi oba nkyasobola omufuna maama we yamutta naye nga maama we ono omwana yagenda ku kyeyo nga maama we gwasigazaayoko omuterekera abaana be baali babiri maama we yayina akawuka kati akawuka kano n'afuba nnyo okukasiiga omwana muzzukulu we yeesala naye asala omwana mbu yeesala n'abeera nga like buli kimu kati kino ekito kigezaako binnyonnyola kuba kibiraba ngenda okuba nga ayambako omwana tumuggyeyo tumuteeka awantu mama tumumuggyeko anaatuyisa atya before you know ng'agamba omwana yafudde oba mama simanyi oba yamutuga omulala banenze mpulidde emboozi emboozi zireeteko ekikemidi atuziwulire omulala semanya bino byoga nti oteresezza abaana gikono gw'oteresezza kati twalina mulimu bano abaana bo gwe mulimu gwe kati afuba okulaba nti abaana bano balwala buli lukya kwamanyi bwanaga nti abaana balwadde ogenda kuba okola ki omuwa ssente kati atuuka abaana abatwala babateekamu ekintu bagwa every time baba bagwa bugwi
nga bakibatadde ono ge baateresa omwana abaana baali babiri ye yagenda ne babeerogera kati nga we bagwa we bati ng'akwata ka vidiyo ng'akaweereza nga abaana bagwa sente ziri bwe ziti ng'onaaweereza sente alowooza ataasa mwana sente z'omwana zibonaabona omwana n'omulaba ng'agenze mu kifo ky'okwezimba nadda ng'agenda kwetta nadda nga tayagala na kutuuka waabwe n'agamba Queen era mutima ng'asinga mukama mpa ssente nandizimbye oba nga rehabilitation center ntuwe baveeyo bagenda kutuukirako wano bakakanye ebirowoozo atalina wakusula abeerewo kobambi omwezi like nga you really want to help naye nga emikono olaba tonnamanya how to really help naye nga bambi they really need help awuliriza story nawe n'obeera depressed nze olumu kyovala isimu olumu zange ziri mu inbox mukyala nje zange nazo nyingi nze kati esimu ngiteeka mu silence adija genda bagyenkwata ojjeko okusabulwa social media bizibu ki ebirala by'okufuna ku social media ebizibu ebirala byenfunye ku social media okusinga actually mbadde sigifunyeeko nnyo buzibu kwamanyi okugihandolinga ng'omuntu naye ebizibu by'abaana olumu bituuka ne bi affectinga olumu n'endwala nekiyingiza nnyo mu bwongo ne binkwatako n'endwaliramu n'embeera depressed video audio oli omwana akubira n'akaaba n'agamba gwe essuubi lyange erisembe naye nga kintu kyakutumako tolina wootandikira naye ng'owulira ayagala omuyambe gwe gwalabye ng'essuubi anti obola katonda yakulaba n'akulonda nga pulezidenti w'abatikitooka ye obwa pulezidenti buli butya obwa pulezidenti entebe eri etya entebe ewooma bweyokya naye kuba abaana bano engeri gye batatya nakuyisaamu pulezidenti waabwe gaali banewunyisiza bagunjula naye no sandifudde by them okuyisaamu gaali etya nti olumu oli waaba agikuyisiza mu butuufu bwakyo olumu oba oyize ku lw'ensonga naye ate agikuyisaamu nga just alimba kikuaffectinga by the way kuba abaako akutadde mu identity gy'otalimu naye nga ng'oggyeko abyo ngitambuza ebizibu bingi kati naye ga kintu kimu sisobola kumalawo bizibu by'abantu mwafuna office twafuna office eri awo saidi office gituulamu nnyo adija nga we naatuulamu office bajja kundeetera abaana babansulire ku mulyango nga sirina waakubateeka era nasalawo eyange ebeera ku ssimu ebeera mu inbox bwe mba nkuzeemu nga nkuddamu bwe mba sisobodde osobola okitegeera olaba naatufuga mutufu ebizibu bitulemye naye ate olwonzijja atalina musaala akwata ku zange kati we ŋŋamba adija nti wiiki emu oneewayo ne ŋŋamba kankwate buli ssimu adija ngenda omumala wiiki emu nga ssente zensaasaanyiza siziyingiza awe nayiga gwe nayigira ne ŋŋamba sigenda kumalayo bizibu by'abaana ate nange nnina ebyange ebyokumaliriza ne mmanya nti ki gwe nnyambye nga muye gwe siyambye buli omu tagenda kunsiima so naye nze nkola ku lwa mutima mpulira bulungi by the way mpulira bulungi mba nnyambye omuntu naye ate mpulira we mba simuyambye but I learned to know nti gwe siyambye bw'aba akitegedde alhamdulillah bw'aba takitegedde mukama akitegedde nti ki tesisobodde omutimbagana nti engeri gy'oli pulezidenti waagwo nze nkubuulira ebiri ku mutimbagano obuseegu nga bususse ku tikitoko olinawo kyogenda okukolawo gwe nga pulezidenti obuseegu obwo bususse abaana babeera ku live nga beeyambula basenga b'abaana abasomesa abantu ebigambo tebakyabikkako obikulabo tessimu nga mutabani waakomyewo ku ssomero n'owulira ng'oli mu takisi omuntu agamba obikula essimu mu takisi oyagala okugiziba naye ate ekyo ekintu kikyatulemye obuseegu bungi jjukira buli omu yakulira wuwe ngenda tuuka ndaba ekigambo kyesisobola yisa mu kamwa oli nga kimwanguyirwa society gye yakola ki gye yakuliramu bw'ovaayo n'oyogerako mulimu bali basibuulirirwa kati ogezaako naye kati solution gye nayiga eri emu sitambuza
video ya Buseegu n'okujoogerako sijoogerako lwaki bwe nvayo ne njogera bwebanga Hadija oli afulumizza kangeza obuseegu bw'omuntu oyo aba muntu omu bwe nvayo ne mbwogerako ne ndeeta ekifaananyi mba nfuuse wakubiri oli omulala bw'avaayo tuba tufuuse basatu so muneenya oli eyabufulumiza naye nammwe abakyogeddeko mwongedde obbusaasaanya so nze kyensaba nti bano abalala oba olaba ne oba nti oyagala kyogerako mu bubi you better not nga buli w'okyogerako okyongerayo naye bw'osirika kitegeeza nti tekigenda kweyongerayo perhaps kijja kuzikira tumanye nti kale ono omuntu gwe bajjeeyo yakikola teyakikola bw'aba yakikola ffenna ensobi zibaawo Hadija obeera n'omusajja nagampeereza ku video bweti out of love out of bond noga kanjimuweereze kwabo abaziweereza kati omuntu oyo just aba ayina yigira mu nsobi n'omubuulirira n'omuyambako manya nti she's not alone okakasa tagenda kukola kizibu kyonna ku ye n'ekiggwa naye obuzibu ababutambuza be basinga obuzibu omusajja azukuse bannaye mweru muzibu kyokka nokajja abadde amuyimiriza naye bamuyimiriza ku magulu oyo naye atuula tusotuula weesatu atuula ku mubiri weesatu ebyo byebintu bya kkojja yaasi bambi oyagala abaana mashallah so kati kwinje omutimbagano weguli tugezaako temulinayo akakiiko k'empisa nga buli ayogera ebyobuwemu mumutuukirirako mu inbox ne mumutiisatiisa abaana ku ssimu yaabwe tebafugika omwana nina omukyala yali avuma abaana ba munne ng'abagambo yabayisa bubi kale nga ogaa nti okutta omwana n'omuvuma n'ogamba simanyi na kigambo kyakozesa nkyerabidde oba balinga masiikiini balabika bintu webityo kati omukyalo oyo nengenda mu inbox ye kuba nalaba yali anfollowinga so ne mufollowinga back saakyogerako ku media cause I knew I would depress the other lady kanengeno ne mga bambi video gyokola ku mukyalo yo sinungi ku lw'abaana ne mba muyinamu entalo zammwe zireke yomba noono abaana bajje mu ntalo mukyala yaŋŋamba kimu sisobola kati oyo omuntu akugambye sisobola Hadija tolina kyogenda mwongera ali ku ssimu ye yemuwadde amaanyi so oyogera naye ate okukyogera tekitegeeza nti bagenda kistopinga just okyoga no sensitizing positivity it doesn't mean nti buli omu agenda naye ng'ekintu kino ekya president wa tiktok oba tiktok abakirabawo bakitegedde naye ate abantu tebalina mugaso gwa president tebamanyi nkomawa okuweereza kuba oli asobola okutikka ekizibu nga kirabika kya member of parliament mu kitundu kye oli nagamba queen president wange nakulonda nkutaddemu obwesige ennyumba ya maama wange eganye njagala kumuzimbira polotinje nokakati ennyumba ya maama wo mukwano ngenda gizimba ntya okitegeera mutufu n'okimuga naye ng'okimanyi tabadde konte kuba zaamanyi ggwe essuubi lye oli naga ayogera ku luguudo bwe ruti ng'olaba ebintu byakutuma okwogera si bibyo naye ate ayagala okole ki oyogeresimbewo ku bukulembeze abantu bakulabamu kinene bakindabamu kituufu naye nkyali nange waliwo eyaŋŋambye neesimbewo eyewafa nti ze nakulira okwo ku Bisabala road ate oluguudo kati baalukoze obakaweweevu yingirawo batukoledde oluguudo ab'e Masajja so nze saagala nnyo bintu ebyo namanyira okuweereza nkwagala by the way kuba omuntu gw'olaba n'ogamba kale ono kyakola nsobola okikola even better naye takikozesezza kye bayita obuweereza naye ate n'olaba ka pressure akaliyo n'oba olaba kano kakyanyizi olwo kali naakakola ntya kansooka embeeko byenkola byakuzuuza lugambo ebyo ebintu by'okwewuba mu maofisi saabimanyira kwambala amasuuti naye nga mbisobola naye kanjira mbeera wano so kati kwini bwe gutyo omutimbagano bwe gutambula basically bwekuli gwe gunyuma kisinziira okukozeemu ki kyekikututteyo abamu gubanyumira abamu bagufunyeemu ate abalala tebagufunyeemu abalala emikisa gyabwe bagitiddeko kuba guli omutimbagano gukuwa 10 ku 10 gwolonda ngukozeemu ki ngufuze ntya tufunyeeko ab'emikwano abafuuka abooluganda
ng'omuntu ogenda mukubira akutegeere naddala abantu abali ku kyeyo social capital omutimbagano gutukuumye oli naabanga soofunako omuntu ku tiktok amuwa $2,000 nga talina wamuyita okitegeera nga talina wamuyita naye nga oba oliawo byakola bimunyumira oba yamufuula wa luganda kati nzadde gyasisobola nti nensi gyensobola oyingiramu nembulwawo okusula kuba at least buli nsi ninamu omuntu gwensobola okuba neŋŋamba nzijeko ewuwo lwaki lwa neeyisa yange so nze nandisabye nti makyazi gutuwa buli kimu osobola owemulirako teryakuganya essimu yo osobola okukolerako naye lwaki tolonda ekirungi noga sigenda kwemulirako sigenda kweyambulirako oyina famire bane bano abantu baffe batugoberera owa famire zimama yetali ku tiktok naye ogulira nti baŋŋambye wakoze kino ne kino kuba yange baŋŋambye bakuvumye ate bino ani abimugambye mukubya pressure tokigamba bamama muba mumanyi mukibe mamange tamanyi nga queen amanyi nga nze omwana we ebimu temubimugamba kati nze bwe baali babikira maama wange omugenzi jjajja Ichuli omuntu yajja mu inbox ya maama wange n'amuweereza message ng'agamba Hadija ono omusajja gwakola naye Hadija agambye omusajja alina engeri gye yakimubikiramu nakikubawo maama wange yasooka kutyanga message tennaba kuggwayo ng'agamba oba Hadija oba afudde oba okitegeera simanyi ku lwaki oba ogenda mu kabokisi ka maama wange n'otandika okubulirira ebintu ebiri ku mutimbagano ng'ate obigamba kuba nawe nyonyi oba ojja mubikirayo kiba kikulumye nnyo ojja mugamba maama kiri bwekiti Ichuli abadde akola nange gwe omuntu aw'oku mutimbagano ki ekikubikiza maama wange Ichuli naye bambi mutuyambe olumu abazadde twabaleka eri ffe ne tujja ku midiya okitegeera babeereyo balina pressure nze kanyini abadde akola n'Ichuli mbanja kgenda mbikire maama wange siraba nsonga lwaki gwe Fahad oba edduka emisinde obikire maama wange kituufu maama wange kigenda omujjira mwana wange bambi omulimu kubanga nebyo gwe oli bulungi kino like oli omuzadde buli kimu kimu obadde naawe okola naye gwemanyi oli seefu oli kino munnange byebizibu byetukola so ngenda kuba nkusibula olunaku olwaliira emboozi tubadde na ntono oba ndifuna omukisa n'embuuza tewali buzibu mukwano kituufu webale kujja kutubuuzaako webale kunkyaza olinayo akatale ke kakweyagala okugamba ba HK Media aba HK Media balungi mwebale kwekuumirako basaba kuno temuvaako omuntu olina gw'oyagala mutume Hadija ajja mukutuukirako abeerawo ku ssimu yo n'ekirala nze ndi muntu akkiririza mu positivity tewali kyekijjako kubeera wa mutima mulungi tewali kyekikujjako butawemula tewali kyekikujjako kuyamba mulala gw'olaba nti kyeyeetaaga osobola okimukolera so tubeere positive muli kye tukola ate tubeere nga tuyambagana kale bannange Queen J emboozi ebadde nnyimpi sikyayagala nnyo kuwanvuya abantu mugamba nti abantu mbasokolamu ebigambo yeze Hadija Kigozi wano ku HK Media mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga bwoba oli mpya ku channel eno abantu abamu tebamanyi we subscribinga naye nga bambi abayagala subscribinge waliwo akagambo akali awo mu red kaliko ekigambo bakawandika ke ka subscribe kanyigeeko obeere ng'otweyungako bulambalamba obeere ng'ofuna shows zino buli wenteekayo oyinza n'okunyiga n'akadeboard nga buli wenteekayo nga notification ejja ku simu yo ttulu noba ng'otulaba bulambalamba neyanza nnyo bakwano assalamu alaikum mpozi n'ekyala saagala kuvaano nga neerabidde muganda wange ono Fahad owa Celebrity Eye akugamba nti Maria's Closet ku Equatorial Mall shop number 063 opposite bank balina engoye z'abakyala zonna ez'omulembe nti yanguwako dduka misinde obeere nga weefunira ku ngoye z'abakyala ennungi kati n'olw'ensonga eyo muzikirize mbasibule mutobole yeze HK Media Hadija Kigozi mweraba